Edward Kiwanuka Sekandi atuuse. Abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati, bannabyabufuzi, abayimbi n'abantu ba bulijjo bakungaanidde mu maka g'omugenzi Joseph Tamale Mirundi okukuba eriiso evvannyuma ku mubiri gwe. Abange tuusembe ffenna mukisi. Omulambo gwa Tamale Mirundi okutambuzibwa okumujja mu maka ge ag'ezzana gye gwasuze okutwalibwa mu maka ge ekyengera gutuukidde mu luseregende lwa mmotoka nga gukulembeddwamu emmotoka ya gavumenti. Wadde nga gutuuse lwaggulo, wabula abakungubazi abaakedde ku makya babadde bakyagumbye era beeyiye ku kkubo nga buli omu alingiza okukuba ku mugenzi eriiso evvannyuma. Mu b'eŋŋanda z'omugenzi gibadde mirankana kwaziirana. Oluvannyuma bakkalidde era omulambo ne guleetebwa mu kaweema ke baagutegekedde. Ng'omulambo tegunnatuuka mu budde obw'okumakya, abakungubazi baatandise na kugabulwa mwenge. Obwedda buli kuleeti ya bbiya eggwamu nga baleeta endala era nga bangi balabiddwako nga bali ku ndabye ku ki. Bangi obwedda buli afuna eccupa ng'atotowaza amawuggwe. Bwe twogeddeko nabo balabise ng'ennimi tezikyasituka wabula ng'essanyu lye balina lya Mwoki wa Gonja. Mmere njirya njinywa. Muzeeyi yali comedian, yali muzanyi wa music, ekitegeeza nti yali muntu musanyusa w'abantu oba yabadde. Ku ludda lw'ekiyungu emiwumbo gy'emmere gye gibadde gikwaniriza nga n'amatooka agatannawaatibwa kw'okuba amaaso. Abafumbi babadde beekejanga buli omu ali ku gugwe okulaba nti buli kimu kigenda mulaala. Wadde nga ab'ekiyungu babadde bali ku gyabwe, wabula abagabuzi nabo babadde bakola butaweera okugabula ennyiriri z'abantu. Namwandu w'omugenzi yeebazizza abakungubazi omukwano gwe babalaze mu kiseera kino. Sijja kuva ku Katonda olw'ekyo, sigale nga musaba obulamu bujja kutambula naye nga kusomooza bwakwaze tetuli bulungi naye tujja kukigomera kwa kyekiri. Ab'eŋŋanda n'emikwano gy'omugenzi bategeezezza ng'ekyokugabula omwenge bwe bakikoze okussa ekitiibwa mu kiraamo ky'omugenzi. Ekiragiro kye baakitadde mu nkola ababadde bamugoberera. Abantu baakubye endongo okuva ebyuma lwe byalinnya wano, tebiriiko misana tebiriiko kiro. Gamba nti munyolwanga naye ate temwekubagizanga. So buli kimu kyonna kyonna kiteekeddwa nti okuva lwe yava mu nsi ne tukitegeera abantu balya banywa, abanywa bbiya, abanywa walagi, abanywa buli kimu. Minisita wa Kampala Ajati Misa Kabanda ng'ono yakiikiridde oludda lwa gavumenti eya wakati atenderezza ettoffaali omugenzi ly'atadde ku ggwanga lye nga wano waawanjagiridde abaana b'omugenzi okufuba okukuuma obumu. Abaana bangi, abakyala bangi njagala bali mu kuswaza famire eno babeere nga bonna bali wamu bali bumu nti wamala okufa ensonyi zivaawo. N'abakungubazi abalala basanyukidde omukululo gw'omugenzi bwe batyo ne bawanjagira abalamu okukolerera obulamu bwabwe nga bakyali ku nsi. Mukama yatuwa Tamala tera yamutudde. Yes, kino kirina kutuwa kyakuyiga nti buli omu gy'oli weekolere ekkubo weefunire emikwano ekigenda okukubeererawo mu mbeera yonna. Omubiri gwa Tamale Mirundi olunaku olw'enkya olw'omukaaga gwakwolekera ekaliisizo kyotera ng'eno gy'anaagalamizibwa ku lunaku lwa Sande. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.